era munna umulamu chovonda bana banda wakakanyama Enzi Paul Kafeero. Weekend twawuniikiridde abe obadde ng'obyogerako emabega wali ng'ogamba nti ebijja okuvamu bwe bityo nawe DNA ogiwanda lulusu. By the way, guwagamba Mathias Walukaga Mulumba agende ku DNA naye agyogerako ennaku zino. Wenjagala tutandikire ku baana 25 finally results zavudde nga Kafeero omukunja Saafi alinako only 4. Simon Peter nga kuliko Swazi nga kuliko Dube n'omuwala Nagawa. Gwadde olowooza ki? Nze ekirowoozo kyange tekirina nnyo but ebyuma by'abazungu bannayuganda bongedde obutabikakasa ng'abamu batandise n'okudimandinga omuli ne Geno Sejjusa nga bagamba nti bakwate results zino bazitwaleko ne South Africa bamanye ensi yaffe mu buli kaseera mugirabira mu bufere. Nti ensi kasita ejjulamu abafere abangi bo balowooza nti buli ekirimu kya kifere. Kale ekigambo kibayita DNA kino nkyogera bulijjo. DNA yaliwo naye nga abantu bakitwala serious. Nenjogera ku bakyala mbawanya ekitiibwa kubanga yanzaala mukyala baana bange abawala ne mwannyinaze bentyobola abakyala bonna mba mbatyobodde. Naye abakyala tulina okubogerako ekigambo ekituufu nti abakyala embeera ebasukkako. Abakyala be bantu abasinga obwenzi. Omukyala bw'ayagala omuntu asukka mu omu aba ayenze. Naye omusajja aba asajjalasi busajjalasi. Omusajja tayenda. Era kyova olaba tukeera ku makya ne ŋŋamba olwaleero ŋŋenda kusula wa Nagawa, enkya ŋŋenda kusula wa Madiguuli, enkya ŋŋenda kusula wa Nakafeero ne wa Nakatudde. Era abakyala ne baba nga bakimanyi. Eddiini y'Obusiraamu tekkiriza bana. Ng'olina obusobozi. Naye wali eddiini egamba nti omukyala okkirizibwa okwagala ku musajja asukka mu gyekiri. Bagamba batya? Waliyo ekikkiriza omukyala okwagala abasajja abasukka. Tewali, tekiriyo. Ne South Africa ndoza si mu butonde kiri mu butongole. Omusajja aba musajja. Onfuna bulungi? Era kyova olaba omukazi olw'okuba nti ebintu byabwe obwenzi tebukkirizibwa kyova olaba bendera mu nkugutu. Omukazi ye mukazi asinga abakazi be basinga obwenzi. Onfuna bulungi? Mpulira. Omukazi ng'abasajja b'obeeraawo. Omusajja nga bw'obeeraawo n'okoowa omukazi oba oli awo omu. N'oyagala olye ku kijanjaalo, olye ku mukene, olye ku katunkuma. Ffe tukikola oba oli awo mu lwatu. Naye bo abakazi bo bakikola mu mwankwetukwetu n'ayenda emyaka gy'obadde nayo emyaka 2 ne mukola ne Jubiri nga tomutegeera nga ggwe naye ng'ate ababeera ku kyalo babeera bamanyi nti oyo mwenzi. Babeerawo ne babe mukasikayi kati essaawa zino sikayi baba nga si mu buyabuya. Omanyi wali abasajja ababuyabuya ye agamba nti nze nga nnyenda ku balala nze owange oba mwendako bamwende kasita akomawo. Ate gwe batagenda kulekamu macupa nti gagenda kunfumita. Onfuna bulungi? Eri abasajja batategeera nga nabakwata n'omukazi we mu buyinza bugamba maama w'abaana komawo awaka. Ekituufu. Gye bali abasajja balinga nkusonyiye nekiddangamu. Waliwo omusajja omu yayogera ku leediyo mukamuyimbi namugamba ave ku kasajja ako kamusiiga ne kabootongo kamusiiga mu bulwadde bw'ekikaba nga musajja yayogera. Kati bebe ebisajja bye bayita ebisajjasajja nga babiroga ne babiteeka mu ccupa. Ku nsi tebakulimba nga omusajja ategeera tasobola kusonyiwa omukazi ayenze. Olaba n'abamwenya bumwenyira nga mwenya omusajja nze ne bwomwenya obumwenyi n'obwenkusanga ne akamesegi ne benfuna obufunye ekirowoozo. Olaba nkusanga busanzi n'abo be nakukwana nga sinabakukwana nemanya bumanya abakwagala nenwana nakyo okulaba nti nkyesonyiwa ndabira ddala ng'okyabaagala. Ate ne benkusanga ng'era toyagalangako na musajja yenna era mbeera mweraliikirivu. Toyagala? Nti oba olina okwagala ku mulala olabe bw'abeera. Kyova olaba nti bbuba lyennina tewali alimanyi nwana nnyo okubeera onzigi eyo, nwana bulwanyi okubeera
n'omuntu naye kyenjala okubagamba nti teriyo musajja asonyiwa mukazi ayenze era asonyiwa omukazi ayenze oba musajja mu buyabuya asemberayo ddala ate oba bubuyabuya ate oba otegeera omukazi basonyiwa bayiga njigiriza bye basonyiwa omukazi ayenze bane muleke okusindika message kuno ku ssimu ezisaba obuyambi ofuna bulungi kaakati abasaba obuyambi nakimanya abantu bo naye ati mula bwe munvumaganya musajja alowooza nze abasindika nagera nensiibulula abasiraamu nentwala akaceere kamukene ne mukagana twakagaana alwategeera nti ndi mufere nagenda okuyita mu dduuka liri ekyanjojo ekyawali ng'omuceere gwe waguze guli omwo omuceere gwe naguze guli mu masa ovumaganya kimenyewo twali mu kisiibo kimenyewo ekimenyewo abantu bajja kukiraba byali bifaananyi mbadde mbagamba dini ezinakabira 9 era mbadde nsaba ababaka ba paalamenti mubeere serious n'ekintu mukisaagiramu amazima gakati namulu dini engabo okumwenda bafunako bameka abe nnyo ngabo betukebera omukazi ali olubuto n'omanya n'omwana omwana omukazi agenda kuzaala nga 5 ofuna bulungi era otunulira n'olaba omwana nti mwana muwala oba mulenzi lwaki temufuna sikaani ekebera DNA netugamba nti omwana oyo wakadima oyo omwana wakadima ofuna bulungi kati nyina omwana nnuma tamanyi kitaawe abakazi bekwenda kintu kyabwe abasinga obungi tebakirinamu buzibu kubanga kugenda nti kandi ku katooke ndi ku kalumonde nakugamba Kafeero yayimba omwezi Kafeero yayimba n'agamba omukazi ataakomewo waka nga awenyera agenda bugenzi n'ayenda okimanyi nti omukazi asobola n'okwenda ng'omutunuulidde kituufu ate fe obusiraamu butugamba obwenzi tebutegeeza kugenda mu buliri okutunula obutunzi n'otunulira sky soldier n'otandika okukuba obulowoozi oba otandise okwenda kituufu obaolibeera mu nteekateeka kati zinalabako omukazi bino ebintu si byakazi b'ekapa oba kkojja kabaaya by'obulimba zinalabako omukazi baawe ng'atudde mu lugya akutte leediyo biseera bya leediyo nga tukyawuliriza amawulire ku biiti onfuna bulungi naye ng'omukazi we ali ku nsonda y'ennyumba eri ng'anyiga emmere onfuna bulungi naye ng'ekitundu ekyemabega kiri ku lusebe lwa njulu kitunudde eri onfuna bulungi naye ng'omusajja emabega omusajja ali ku leediyo awulira alaba omukazi wa mulengera ali saawa zalinga mmeka essaawa zaali mu 12 zinatera akawungeezi anyiga emmere asobole ogizzaako ng'omusajja ali ku leediyo ali bizi atudde atunulidde mukyala we atudde mu katebe kano akalaawo nga semaka babeera omukazi ali ku luse lw'ennyumba akabiina kali mabega naye emmere aginyigira wano mu maaso bannange ate live yekyanze etya emmere aginyigira wano mu maaso bannange ate live ebadde etya omukazi asobola okwenda Basude yayimba n'agamba marayo akaboozi ako Basude yayimba n'agamba nti omukazi abawwe ng'ali awo nga sikenvu naye olina okuba nga yenna omulaba bulungi tokkiriza ekitundu ekirala okuba nga tukiraba kati sooka omula ekitundu kino ekyali ng'anyiga emmere ekitundu ekirala bw'oba tokiraba ku mukazi abeera mu bwenzi musajja mukulu ali ku mawulire mutagubya awuliriza amawulire kaleediyo akaseetinze bulungi yalina ku mawulire sijja kulimba mu nsasire yali ku CBS ng'awuliriza mu mawulire obwongo genze wala ng'atunulira omukazi ali ku lusi lwa nnyumba omukazi yali ayambadde bulungi ekiteeteeyi maye abakazi babeera wakabeera free ng'ali ku kiteeteeyi bino ebiteeteeyi ebigazi ate abakazi bedda abasinga tebambala mpale ayambala zino peti enjeru ali mu kunyiga emmere jjukira abanyiga emmere eba eyokya mu kunyiga emmere aba asiye omusajja alowooza emmere yeeyokya omukazi anyiga emmere naye nga teyali mmere ng'ekitundu ky'emabega kino ekitundu ky'emabega kiri mu kubonaabona tugamba omukazi bino si byalwayi si bya firimu bino si byakabaaya si byakaziba ekkapo omukazi buloba nga tomulaba yenna abeera mu bwenzi yanyiganga emmere yalowooza emwokya omukyala wange emmere emwokya naye nga wuwi tiyaliimu emmere bebe eyokya bese ali asiya busiya egasiya atya naye nga temuseka omuntu eyeesiga omukazi
abaasana ne kati omwami yamutegeera ani yamulaba gwe wamulaba mpozi kyali Kinigeria. Kakati kyenkugamba ekintu kye bagamba omukazi katono nnyo okimanyi nti omukazi baagenda ku mbaga nabagamba ekibaga kyawo tekyanyumidde omanya nti baamukwanye oba tebamwagadde. Okimanyi nti omukazi kyekibagambisa nti embaga teyanyumye. Weebale nnyo. Era abasajja abasinga baagenda ku mbaga tasobola kuvaayo nga takwanye. Aba akwanye omusajja munne. Ekikigwe. Omusajja 80 ku 100 baagenda ku mbaga tasobola kuvaayo nga takwanye. N'omukazi baavaayo nga tebamukwanye aba akeera wa musawo muganda oba kugenda mu kyalo. Lwaki tebankwanye saabambalidde saabanyiriridde. Kugamba ki nti abakazi be basinga obwenzi n'ennyenda yaabwe y'amagezi nnyo. Omukazi akuyamba ekintu kimu. Butakuzaalira mwana. Omukazi muwe ekitiibwa kasita bakebera abaana 20 5 2 nga bonna babo. Ebisigadde tononooze. DNA yabadde ntuufu abe oba waliwo ebyalumidde. DNA ebeera 10 ku kinnaakyo. 100%. Ate bagenda mu 3. Ate ekisinga okuneewuunyisa kwe kulaba omuntu nga yasomako ng'awakanya DNA. Manyi waliwo abantu bentunuulira nga baagala boogere bafune simpasi ey'ekisirusiru. Owakanya DNA yokka obuzibu obuyinza okubeerawo ng'oli akyusiza omusaayi. Ofuna bulungi nga bakyusiza omusaayi gwa kadima n'ogwandikako abe. DNA eba etagala. N'ogwa abe n'oguwandikako kadima. Ofuna bulungi. Oba okubanga oli bamuguliridde ayogera ebyobulimba. Wabaddewo okugulirira. Kakati okugulirira waliwo ekibaddemu interest. Kafeero ali awo nti yaleka ebyobugagga ebiri awo bisukkulumye bwe baguliriro bali abana batwala ebyobugagga. N'ekirala okufaanana si Luganda. Abaana bafaananye Kafeero. Kakati kankugambye waliwo yadde ayokeza enviiri. Yabaddewo yabadde ayokeza enviiri. Eyamuyisa oluzizinga. Yadde ayokeza enviiri oyo. Waliwo ono bo bagamba nti okuvaayo nti oli mwana wa Kafeero mb'olina kunywa mwenge kumufaanana. Waliwo y'obulevu oyo. Oyo w'obulevu abadde asaana mukuba n'ekibooko n'amagezi. Obuswiriri. Oyo w'obuswiriri. Ate ono yakufaananamu. Alwa. Ono yabadde ne ku show ya Bruno K ekiboozibozi. Agenda maama we babanga waali. Taliiwo maama we yafa bambi. Teriyo kintu kibi abakazi mbabuulira. Mugenda kufuna ekizibu. Nange nnyina omukazi yaŋŋamba sizira mugamba. Ofuna bulungi Sophie nkyayogera linnya limu. Sophie njagala oleeta abalongo bange mu DNA. Sophie leeta abaana bagende mu DNA. Nze simugamba nti gamba nti abaana bange. Kyankubira kati omanyi njogera y'ekiyayiyayi bakazi bano batalina njogera. Naye ngiri okulaba mu bifaananyi apositinga ng'ali lubuto. Sophie Muyite. Taŋŋambyeko nti ndi lubuto. Ne mugamba kakati mwe mwagala tubanoonye tuti enjogera eyo. Ne mugamba tewali buzibu. Leeta abaana mu DNA. Omukazi eganya kuyita myaka 7. Sophie nkyayogera linnya limu nereeta abaana mu DNA. Mbadde nkugamba. Paulo Kafeero kaali kasajja kanyirivu. Nga bumanyi buli obeera serebu. Abantu bakweyunulira kkirizo bagaana. Ate bw'onywa omwenge omaliriza oyagadde n'abatasaana. Okira bukezi ku makya omwenge ne gukuvaako ng'alina obwewasuze nga tomanyi na ngeri ki gye wagenzeemu. Abakazi ayagala omusajja ng'anoonya we out. Kale nnyina omwana tamanyi kitaawe yavuddeyo n'awaka. Era omwana oyo ngenda kumulabirira kubanga namweyama ngenda muwa bizinensi akole buli kimu. Naye ali mu bbanga abakazi mugenda kufuna ebizibu emisaayi gibatambulireko. Walukagga okimanyi omukazi bw'okera ku makya n'omugamba omwana babukedde nga siwe tiyeesikanamu. Kituufu. Kiba kitegeeza nti aba yali akimanyi. Ate omukazi yenna azaala omwana nga tamanyi kitaawe kiba kitegeeza nti yali malaaya bano abeetunda. Okimanyi nti kadima essaawa zino osobola okuba nga oli mwenzi. Naye omukazi tosobola kwerabira abakazi bwali oyagaddeko. Okujjako nga weetunda. Kituufu. Naye ate omukazi ozaala otya omwana n'oba nga tomanyi kitaawe. Bannange mbabuulira abaana ba Paulo Kafeero ebitundu 99 be baana abatuufu bakola ki? Baalina. Bano abaana Katonda bakuyamba genda okwate maama wo yogera naye bulungi. Bw'obeera ng'oli muwala naawe oli mukyala gyali jjojja naawe biyinza okutabukako
maama wo tomukambuwalira naye mukwate bulungi omugambe ndaga omusaayi gwange omutuufu. Ago ge magezi g'owa abaana. Ate nze mbabuulira abakyala mukendeze obwenzi. Abakyala mukendeze obwenzi. Nensaba Paalamenti abakyala basusse okutuzannyira ku bwongo. Muteekewo etteeka nti omwana bwe mukebera nga si wange gwe maama w'omwana ogenda kusasula expenses entadde mu mwana oyo kuba oba okimanyi. Bane muteekewo etteeka. Kale ze bwe mbala abaana sente zaali zizimba ennyumba zinateeka mu baana. Nookera bukezi ku makya nga wanimba. Bwe tukizuula nga walimba n'owo omwana porofesa nga si wuwe mukazi gwe sasula expense era bw'obanga tosasula expense bakutwale mu kkomera bakusibe. Obeera ekyokulabirako obwenzi bwamwe abakyala bususse. Kafeero bisirikirwa mu nsonga eno. Namulabye agiyingiddemu nnyo n'ebirala. N'ebisirikirwa era sigenda ze bisirikirwa yali mukwano gwange. Ate ebiseera nze Kafeero yanyiigako kolumu. Twalina oyo promota Emma nga tutambula manyi bisirikirwa ali friendly nnyo. Ajja nakusanga mwanyinaze mwami wange yakozesa nnyo ebyo ebigambo. Kafeero yanyiigako kolumu ng'alowooza tukwana bisirikirwa. Gwe ne Emma? Yali alina entondo nga ziringa za kisaanyi. Yali alina entondo Paulo Kafeero yafunako ekirowoozo nti tukwana mukazi we. Naye nga mwakirina ekirowoozo oba temwakirina? Ekigambo ekituufu twakirina. Era bisirikirwa oyo omukunya Safi yali mutuufu. Mwalina ekirowoozo? Twalina ekirowoozo. Ante ebiseera ojjukira essimu nga zaakajja. Ekigambo kya airtime nga kizibu. Nzikiriza ebiseera twasulanga ne service fee. Weebale nnyo. Nagulako airtime ali abunomu ne tumuwa bisirikirwa. Alabadi yawa Kafeero olugambo. Mbwogulya mukyala we airtime. Era bisirikirwa akimanyi bulungi. Era Emma yangamba nti Abbe va ku bisirikirwa. Kale waba bakufaananya abaana tomanya bandibanga batuufu. Omukazi wa Kafeero gwe nali mmanyi yali omu. Yali bisirikirwa. Basigadde asaagala kulima nali sibamanyi. Naye gwe nali mpulira yalina ssuuna. Kakati nkugamba bisirikirwa guno omusango gumuteekako teyakola kimala. Ofuna bulungi singa yakola ekimala bino byonna ebiriwo tebyali baddewo. Kubanga yagamba omusaayi gwaliwo. Naye lwaki abaana tebakkiriza nti omusaayi gwali mutuufu? Kale katono nnyo. Lwaki abaana tebakkiriza nti omusaayi gwali mutuufu? Naye ate omuzimu Paulo Kafeero alwaniridde emirembe egye nga mufu. Era tebakulimba nti ag'amaanyi gabadde ag'okumuziikulayo ne basangayo omudagala. Omanyi omudagala nagwo gutaataganya omugenzi. Ofuna bulungi kati abakazi bano abangi abayaaya abaali basiba abaana muyinza okuba nga mmwe mwali abaakola ogwo omudagala. Kuba bannamwandu bakkiriza bagana balina okuba nga beetooloola omulambo. Ajja ne yeekabyakabya huuwi n'ateekamu omudagala. Okitegeera bulungi? Kakati omudagala ogwo baagusiguukuludde ne baguggyayo ne bagumuggyako n'awummula mirembe. Ekisinga obukulu Paulo Kafeero n'afuna omusaayi gwe omutuufu. Kakati Paulo Kafeero agenda kuwummula mirembe. Era Kafeero oyo nze ku katono ke nina ayinako ettaffaali kuba ekivuga nga kyasooka singa ataba kubeeramu tekyali badde successful. Nja kutegekayo ekivvulu kasita abaana kati tumaze abaana beetuulemu beerondemu n'abakulembera. Tugenda mu lumbe lwa Simon Peter okumuteekako ng'omusika. Gwe yalaama oba si gwe yabagenda kudda mu DNA South Africa ey'abaana bonna. Anti abaana baba nga si bamativu kikolebwe. Naye ng'era osuubira nti bye binaavamu bye bivuddemu. Ate nga siri malayika. Naye zikimmanyi DNA eyawano. Kale gyalombuulire omuntu akola ekyo okubuzaabuza okusuula bali abaabalaki. Nze nno mbadde nteesa nga nva ku omukunja Safi nti abasajja mukebeza abaana. Obeera musajja mu buyabuya mu sirusiru obutakebeza baana. Ojja kgenda oteeka omusika. Kakati oyo abadde omusika wa Kafeero ayinza n'okuba nga kitaawe yali mu Congo, yali mu South Africa,
laba b'oleeta ekizibu mu famire byo byayimbako omusaayi omwebolereze era ekigambo ekituufu omukunja Saafi buli kyeyayimba kyonna kimutuukiridde kuyagamba ekiraamo kyange muwulire ennyimba zange nze mbadde nva ku biiti ku nsonga eyo abasajja mukebeza abaana tolina kyofiirwa kiteeke ku menu era nze omwana nga tannaba kwadde okukaaba nga tannaba kukaaba bw'ati abeera DNA tozanyisanga DNA mukebeza abaana osobole okufuna toteeka ojja kuleeta ekizibu mu kika omwana abeere mu kika nga mukongo nga balina ebiteega balina amayembe n'ebyokoola kebeza abaana obeere seefu ofune ekika ekiteredde n'abakyala mwenze magezi bw'oba ng'omanyi omuntu ogenda kumwagala ayambale kalimpitawa naye mwenda n'ofuna olubuto nga tomanyi nnyini mwana kyembagamba omukazi mu wiiki ayendamu emirundi 3 n'afuna olubuto nga tamanyi nnyini lwo bo bagitwala nga hobby wagambye webala ye abeera mu kunyumirwa owulira ekigambo ekyo kubanga olubuto teruggwamu ngaladdu nti nduwulidde luguddemu kubalina n'enjogera y'ekidongo mbu yasooka yabeera nanyini lubuto kyabujega osobola okwogera asooka natakufunisa lubuto essaawa z'okufuna olubuto ne ziba nga zigiddeko ono asembayo Profesa yajja wano awasemba nga ye nanyini lubuto abasajja mukebeze abaana naye abakyala mugenda kufuna emisayi gigenda bakolimira obeere mu nsinga obonaabona lwa mwana oyo okubanga akolima okubanga tamanyi musaayi gwe mutuufu Profesa okubiita FM kebeza abaana Profesa kebeza abaana tolina kyogenda kuba ndabanga gwa alumba I am thank you very much nze mu kukebeza abaana nobobanga tolina busobozi nja kuteeka era mu Abitex Foundation abantu abakebeza abaana ebintu by'abantu babitegedde ekintu kyo nga mukyesibyeko nnyo anti baga nti kuliko abaana bakufaanana Abitex naye bamufaanana okufaako obufu katuza mukitegedde okufaanana nti si Luganda katujje abaana